maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagalwa ampuliriza naawe antunuulidde nga mukisa munene nnyo nate okubanga tuzzeemu okusinkana. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nsanyuka bwe mmanya nti puroguramu eno yafuuka kitundu ku bulamu bwo era togisubwa. Nkwebaza bw'obanga okoonyeeko ku mukwano gwo mulirwanaawo. Waliwo omukyalo omu yadanyumiza n'agamba nti twekubira amasimu buli omu okubanga azuukusa muno okubanga ajjukiza muno nti bane puroguramu enti mugisubwa. Nolwekyo twebaza Mukama Katonda olw'enteekateeka efaana bweti. N'abali mu byuma tubeebaza kubanga bakola omulimu munene nnyo okulaba nga okuyita mu mayengo eddoboozi lya Mukama litusinkana awo wonna we tubeera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nze akwaniriza era akulamusaako mu kaseera kano si mulala wabula muweereza w'enjiri ya Kristo ku nsi yonna, Richard Kasumba nga nsinzira mu Restack Foundation Ministries. Nze nkulamusaako era n'okwaniriza mu by'okuyiga bino. Tuli ku by'okuyiga eby'obunnabbi bitujja okumalako n'ekiseera ekiwanvu ddala kubanga obubaka buno bukulu nnyo ensi bwe yeetaaga naddala mu nnaku zino ezisembayo. Nolwekyo n'oba okoze kya muwendo bw'onettanira okulaba nga obeera mu puroguramu eno, okulaba nga weeyongera okuyiga, weeyongera okudda obujja, ng'oseseetuka, ng'osembera eri Mukama Katonda. Lwaki towegattaamu nange ne tuwaayo okusaba nga tugenda okuyiga. Katonda waffe omwagala omulungi ow'ekisa, tweyanzege ennyo nnyini ddala olw'ebyawandiikibwa bino ebikulu ebyalungamizibwa. Tusaba nno Mukama nga bwe walungamya abawandiisi naffe otulungamye. Nnungamye nga njigiriza. Lungamye muddu oyo waawo n'omuzaana w'oyo bw'anaaba nga awuliriza ayigire ddala ebyo ebinaamugasa, ebinaasitula essuubi lye era ebinaamuteekateeka olw'obwakabaka bwo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe nsabye ne tugamba nti amiina. Njagadde mu ky'okuyiga kino njogereko ku bannabbi. Tolina bw'oyinza kwogera bunnabbi nga toyogedde ku bannabbi, kubanga Mukama Katonda okutuusa obubaka bwe eri abantu ab'enjawulo akozesa bannabbi. Twasoma ekyawandiikibwa mu Amos essula 3 olunnyo lw'omusanvu nti Mukama Katonda taliiko kyalikola okuggyako ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Era bw'onooba ng'osoma endagaano empya waawo n'enkadde ojja kusangamu bannabbi ab'enjawulo, naye nga Mukama Katonda bakozesezza omulembe ogwo mu kiseera ekyo okulaba nga batuusa obubaka eri abantu ab'enjawulo. Naye amawulire ag'ennaku gaagano ge njagala okukuleetera tegawooma. Tinga Katonda bw'alina bannabbi be baakozesa okulaba nga batuusa obubaka obutuufu obuva gy'ali eri abantu, n'omulabe Setaani alina bannabbi be. Gamba nti kitalo. Bayibuli gye nsoma mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 12 eno olutalo, nze njeyitira ssula ey'olutalo, naye Bayibuli egamba etya? Olunyiriri olw'omusanvu ng'omaze okulusoma gy'oli mu Bayibuli yo, ne waba olutalo lunene luddawa mu ggulu. Mikayiri ye Yesu Kristo ne bamalayika be ne batabaala okulwana n'ogusota, n'ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo, ne batayinza so ne batalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna. I want you to emphasize that word. Omulimba w'ensi zonna. Oba onoonya bulimba obubunya ensi yonna, dipo wangi ensibuko yaabwo gye babuyoola obulimba bwonna waani? Wa Setaani, omulimba w'ensi zonna. Ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Ne mpulira eddoboozi ddene eriva mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we,
kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Bayibuli egamba olw'ekkumi n'olumu nti nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe. Awaliwo ensonga. Ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Kale musanyuke eggulu n'abatuulamu. Wano ewali pointi yenjendeeta akatundu akakubiri ku Lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri. Zisanze ensi. Bw'ayogera ensi bassebo ayogera planet earth. Waawo n'amatwala amalala ne planets endala zonna. Naye kakati message eno specifically ejje erifa bali ku planet earth. Aga nti zisanze ensi n'ennyanja kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Bw'obanga omulimu gw'olina okukola munene oteekwa okuba nga ofaayo okukozesa abantu bawerako n'obeeyambisa osobole okuba nga otambuza ekintu. Sitaani mu muvu ye gye yakola yasobola okumatiza kimu kyakusatu eky'abamalayika era abo yasuulibwa nabo. Bwe nti wensoma eri mu kubikkulirwa essula 12 bw'obanga osomye Olunyiriri olwokuna lugamba nti bwe yali ng'asuulibwa mu museera gwagwo ne gwolula kimu kyakusatu eky'emmunyeenye. Ebigambo bya bunabbi naye twamaze okutegeera emmunyeenye kitegeeza ki? Kitegeeza bamalayika. Bw'obanga essoma lyenavuddeko walitegedde. Ogusota ye Setaani. Kati aleeta ekifaananyi nti ng'ogusota gubeera n'omukira bwe gwali nga gusuulibwa gwawalula gwajja ne bamalayika abayisa bamalayika naye nga be babaka. Kimu kyakumeka? Kyakusatu. I can't imagine. Kuba bamalayika bateekwa okuba nga bayitirivu abali mu ggulu. Naye bw'obanga Sitaani yasobola okuwalula kimu kyakusatu kitegeeza nti ku nsi kuno kwe yasuulibwa kwe yafuna obubudamu kwe yayirizibwa bajjajjaffe ateekwa okuba nga alina ba agents, ateekwa okuba nga alina ababaka, ateekwa okuba nga alina bennyinza okuyita bamalayika be, boyinza okuyita bannabbi bayitirivu ababunya ensi yonna. Naye ekibuuzo bakola mulimu ki? Omulimu gw'abannabbi aba Setaani kukola missoni ya mukama waabwe nga bwegamba. Naye Bayibuli bwe badde nga yogera ku Setaani egambye nti oyo ye mulimba w'ensi zonna. Kitegeeza ki? Nti like the father like the son. Nga jjajjaabo nga taata waabwe nga mukama waabwe bwali ensibuko y'obulimba dipo erimu walagi oba erimu bbiya togisuubira kubeera mu soda nti ate kati mutunda ki? Olaba bero bbiya, olaba kuliko ebigambo ebiwandiikiddwako. Definitely omanya nti dipo ya bbiya era evaamu bbiya. Bwe njogera ku Setaani nga dipo kiba kitegeeza nti n'ebyafulumya n'ebyasaasaanya nabyo biteekeddwa okuba nga byebyo. Olwaleero nga tuli mu nnaku zino ddala ezisembayo twolekedde akanyamberege kayita akabasi oba akatyazzi ke kaabannabbi ab'obulimba. Era mu kyokuyiga kino atubeere we nnakyunzikira tujja kuba nga tusobodde okutegeera bakoze kyenkanawa bannabbi bano ab'obulimba. Okubuza ensi bafaana batya? Olwaleero kankutegeeze ensi ebuutikiddwa abasajja n'abakazi bayitirivu naye nga beeyita bannabbi. Nga beeyita bannabbi ba Katonda. Si bangi abasobola okuvaayo ne bagaa nti nze naye ndi nabbi wa Setaani. Kubanga n'abali eyo abasamira abali mu masabo gennyini edda we twakulira twasanga ng'obuyumba bw'essubi era nga batugaa nti awo temukyamangawo bagenda kuba saddaaka bajja kubasalako emitwe awo basamize. Naye olwaleero bassebo Setaani naye yeeyubula. Omanyi tali analogo eri abantu abalemerayo ne babeera mu analogo waabwe. Ne Setaani mwana wattu olwalira digito agenze mu tekinologi ayiyiza amagezi aga buli ngeri okulaba kugamba atuukagana n'omulembe asobole okukapucalinga asobole okukwata abantu aba buli kika. Okimanyi olwaleero nti amasabo kakati agaga obusubi gagenze gadibizibwa kati basimba gategula kugamba naawe okyame wali ng'ogenza okwebuuza ku bajjajja nga mutuufu olaba okyadde mu kifo ekirabika nga kiri presentable kiri decent ekisikiriza bakasitoma because this is business. Setaani afuba okulaba ng'asika bangi
era n'akayimba kanti ngenda n'olwebeeya kanyomonyomo wonyomera asula mu nju akanyomonyomo bwe ndikuta ndikwata mulala n'abaga nti muli awo ebikotolo ebyerere byange muli awo sifa nzekka ye mmoto ye agenda naluki nalwebeeya. Era nsaba Mukama atubeere we nawunzikira obubaka buno gwe omusajja n'omukazi antunuulidde oleme kubeera mu abo ebikotolo, oleme kubeera mu lwebeeya olunaatwalibwa amayengo ga sitaani, olunaatwalibwa obulimba bwa sitaani. Yesu Kristo bwe yali ng'ayigiriza obubonero bwe yawa obw'okujja kwa Yesu Kristo oba obw'enkomerero y'ensi obw'okudda kwe busomako eri Matayo essula ya 24 bw'obanga naawe Bayibuli yo giri n'atuukayo mangu nnyo. Naye waliwo ennyiriri 3 zonna nga zisonga ku kintu kyenkana kye kimu. Naye nga Yesu Kristo yali ajjayo obubonero obulaga nti bassebo mu nnaku ez'oluvannyuma bino birina okubeerawo. Bwe nsoma Matayo essula 24 olunyiriri olwokutaano luga nti kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo balikyamya bangi. Yesu Kristo is a prophet, ekyo tosobola kukijjawo. Kitegeeza nti bajjira mu linnya lya Kristo nabo baba beefudde bannabbi nga Kristo. Naye ate agambye nti kyannaku nnyo nti bagenda kujjira bulijjizi mu linnya lya Yesu naye ng'ate ekigendererwa kyabwe kukyamya, kubuza, kuzikiriza. Gamba nti kitalo nnyo. Yesu ekigambo kino yamala n'akiddamu olunyiriri lw'11 n'alyoka ajja bulungi message n'agamba nti ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja balikyamya bangi. God forbid nemo okubeeramu abo banaakyamizibwa. Era nsaba ggwe omusajja wa Katonda naawe omukazi antunuulidde, nnyabo ssebo, saba Mukama akuyambe okuyita mu byokuyiga bino ozuukuke. Don't take things for granted. Si buli yenna awoggana Yesu. Njagadde nnyo nnyo omulaka, njagala osse ebirowoozo byo mu kyokuyiga kino kikulu nnyo. Tuwadde obunnabbi tuweetaaga nnyo mu nnaku zino ezisembayo okusobola okutegeera gye tuva, gye tutuuse ne gye tulaga. Naye ne Setaani akoze kinene nnyo okuyita mu bannabbi be, okuyita mu ba agents be okulaba ng'ate akyamya bangi. Kitalo nnyo. Yesu yalaba tekimala n'ayongera. Emphasis is laid. Olaba akiddiŋŋana emirundi 3 kiba kitegeeza nti wano waliwo ensonga. Genda ku lunyiriri lwa 24 nti kubanga walijja bakristo ab'obulimba kati akola Samale ya 2 byamaze okwogera. Walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba abo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero ng'ekigendererwa kiki n'okukyamya bakyamye n'abalonde obanga kiyinzika. Kitalo nnyo. Mukama nsaasire neme okubanga n'abeeramu abo abanaabuzaabuzibwa era kikafuuwe. Era njagala kukusaba ggwe omwami n'omukyala abadde alindirira okubanga bakusomera busomeza ebyawandiikibwa. Gwe n'okoona mu bukoonyi olina aga nti kale nti ebyo Mukama yabyogera nti Katonda yeebale nga tugendera awo. Today ensi bassebo yeetaaga omuntu asobola okusoma n'atakoma ku musoma busome n'abeera omuyizi w'ekigambo kya Katonda. Bw'obanga ekigambo kya Katonda bali tokiwa ekiseera kimala, it's now time to wake up and dedicate yourself to the word of God. Ekigambo kya Katonda bassebo nga bw'oli emmere eya buli lunaku, njagala kukusaba n'ekigambo kya Katonda kifuule emmere yo eya buli lunaku. Osobole okubanga at least every morning, every mid morning, every evening waliwo ky'oyingiza nga bw'oli emmere eno. Njagala obeere n'ekyenkya, njagala obeere n'ekyomisana, njagala obeere n'ekyeggulu. Nga si kya mubiri kyokka wabula n'ekyomwoyo. Or else Sitaani ajja kukukyamya. Teweeyibaala ne bw'onoobeera musumba, ne bw'onoobeera mukadde wa kkanisa, ne bw'onoobeera muweereza ku level ki. Sitaani yeegayiridde okubawubanga eŋŋaano. Ebigambo Yesu Kristo byayogera. Bweri ng'akoshoninga ekkanisa y'abatume n'abaga nti mbasabidde okukkiriza kwammwe kuleme okuddirira. Mbasabidde, mbigeridde munywere, mufeeyo nnyo okunoonya mu byawandiikibwa. Kubanga Sitaani yeegayiridde okubawubanga eŋŋaano. Sitaani bassebo bwe yasuulibwa ku nsi kuno mission ye ekyagenda mu maaso. Era kinjagadde otegeere nti afunye ba agents bayitirivu nnyo.
alina bannabbi be bakozesa abamu oluusi oyinza obutabategeera era bangi tojja kubategeera. They are very smart. You know, abantu batera kuba ekifaananyi kya sitaani ne bamulaganga akantu akali awo kambadde biddugavu kalabika kantu kali awo koyinza okudisguisingana kugamba n'okanyuumanyuuma. But Satan, the devil, Semuwana, is smart. Ono yali Yusufu malayika atuukiridde n'asuulibwa ku nsi. Naye kankutegeeze nga smart, even his agents are smart. Leka buno obusamizi obubeerabeera eri mu busabo obuli awo nga tebwambadde engatto envunza zibutawaanya mbubugaba bugagga. But so many prophets who are false prophets have come forward. Very smart. Bagagga, bambadde bulungi, banyirira. Ne Bayibuli eno nga Sitaani bwagimanyi. Nabo nga mwana wattu basobola okugikwata. And they shout Jesus and everyone says wow. Era kyova olaba Sitaani ono ankumutegezeeko mutegeera bulungi. Lwojja okutegeera ne bannabbi bano. Bwe yali ng'akema Yesu Kristo eri Matayo essula eyokuna yayita mu byawandiikibwa. Anti Mukama yagamba bw'ati. Ebintu byonna ebisatu Sitaani alina byakwotinga naye ng'abikwotinga mu ngeri y'olugezigezi. Abibuzaabuza. Naye yasanga Yesu ali steady. Era gwe musajja gwe nawe mukyala gwe antunuulidde nandyagadde obeere nga Mukama wo Yesu Kristo bwe yali. Naye ne Yesu Kristo yakozesa byawandiikibwa. Naga nti kyawandiikibwa nti naawe anaawangula olwaleero you must be in a position to quote what the Bible teaches and you must quote it right. Oteekwa okuba nga Bayibuli eno ogijuliza era ng'ogyogera nga bw'eyogera. Lyengeri yokka gye tujja okusobola okuyimirirawo tusobole okuba nga tunaawangula omulabe Sitaani. Okulaba nga tunaatebuka enkweze, okulaba nga tunaasobola okutegeera n'okwawula bannabbi ab'obulimba. Kugambye nti Sitaani nga bw'ali smart ne ba agents be bannabbi be nabo bali smart. Yesu Kristo bwe yali ng'ayigiriza alina ebigambo byayogera wano bisaagala kubuusa maaso. Era biri wano mu Matayo naye n'essula ya 7 gye njagadde nkutwalemuuko otegeere kye njogerako. Matayo essula y'omusanvu. Naye bw'aba ng'ayigiriza mu ssuula eno ey'omusanvu alaba olunyiriri 15 lwe njagala muwulirize. Mwekuume bannabbi ab'obulimba, take caution, abajjira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda gy'emisege egisikula. Alo, gy'oli? Mwekuume, take caution, bannabbi abaki? Ab'obulimba. Abajjira mu byambalo by'endiga gye muli. Kitegeeza they are camouflaging. Mungereza bw'akiyita. Babuzaabuza. N'olowooleza ddala nti ono ateekwa okuba nga nabbi waani wa Katonda. The other man is a prophet of God, man. The man can preach. The man can shout. Musajja atukutteko, musajja abuulira. Era ogenda okulaba nga abantu bonna bakulumulukuka. Era ogenda okulaba nga kaakati bakyali ku Yesu wabula batunuulira nabbi ono. Balaba omusajja wa Katonda. Naye mwabadde mu Uganda muno, waawo ne mu nsi endala, ndowooza mukirezeeko. Tibangi olwaleero who have been claiming to be prophets of God, surely ebibala byabwe bitandise okuvaayo ne bibalaga that they are not prophets of God. Si bannabbi ba Katonda. Wabula Sitaani yabakozesa bambadde bwambazi byambalo. Beetumye bwetumi linnya nti bannabbi ba Katonda. Naye nga mazima gali nti bannabbi baani? Ba Sataani. Bannabbi ba buki? Ba bulimba. Yesu kyavudde alabula alaga nti mubeekuuma abo bajjira mu byambalo by'endiga naye nga gy'emisege gyennyini. Naye olw'ekkumi n'omukaaga aga nti muli bategeerera ku bibala byabwe. Ye muli? Kyeyava awunzika ensonga eno n'agamba nti buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si alingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ndowooza oyagala genda mu bwakabaka obw'omu ggulu. It's not a matter of saying Lord, Lord, Lord. Si buli ayingira, si buli aŋŋamba nti mukama wange yalingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Wabula
akola kitange ali mu ggulu byayagala. Gyoli kitegeeza ki? Kuddayo mu kigambo kya Katonda, so si kukola abasajja kyeboogera. The other man can preach, I tell you. Oli musajja kankutegeeza aliko ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kibeera ku musajja oli, tekibeera mu Bayibuli. Obuzibu luddawo okubeera ne Bayibuli ne weesomera n'otegeera. Mu kitabo kye bayita Bikola by'Abatume, osooka osimbewo akati nja kukomawo. Mu kitabo kye bayita Bikola by'Abatume essula 17 olunyirira 11, abantu bano mbaagala nnyo, Bayibuli beeyogerako wano, baasobola okubeera steady. Essula 17 olunyirira 11 lwagala nnyo. Mu Bayibuli yange lugamba nti naye bano baluwa, gamba nti ab'e Beroya, bano baali balungi okusinga ab'e Sesalonika. Babasingira wa? Kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo buli lunaku, buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Tegere bulungi. Kasumba okubanga njogedde wano ne mbuulira ne njogera, saagala kyokka kikumale. Era obanga okkiriza ebyenjigiriza nga nzijja mu byawandiikibwa, it's not enough. Kubanga at sometimes wayinza okubeerawo slip of the tongue, neesanga soogedde nga bwe kirina kubeera. So nga ate eriyo ne bannabbi ab'obulimba abalina ebigendererwa ebyabwe, n'asabika ekigambo naye ng'akisabise kuganga mulimu akatwa. Edda twateganga emmese nga tuzitegeeza nankani butego, tuva netandika okuyiyayiya ennaku zino kati waliwo n'ebitabo. Kaakati waliwo nekye bayita Indoseed, oba mumanyi? It's a pain killer. Naye pain killer eno bw'ogirunga obulungi mwana wattu oba mu kyennyanja oba mu kiki, emmese bw'ejja egujubana oluganda ezze kulya muwula gwa kyannyanja era n'akawo konna ewulira kyannyanja, naye mwerira Indoseed temanya era gyefiira tekola ki? Era okulya nga bagamba WW wolira woofiira, eyo weeriridde etambulayo neevaawo neegenda gyegenze, naye eba eri eyo egenda okulya nga enkalamata, egenda okuwulira nga obulamu bugenderera, egenda okulaba nga efudde. Bassebo ne banyabo, gw'omwami n'omukyala ntunuulidde, naawe njagala kukosoniyo nga bukyali. Oyinza okuwesanga ng'olidde akatwa naye nga totegedde, kubanga otunuulira musumba, otunuulira nabbi, otunuulira musajja ayogera, abuulira, akola ki n'akola atya, n'ogaa nti yes, ono ye musajja wa Katonda era ate kubanga kyekyayogera kyekinyini, I must go by his word. Naye nga asobola okubanga atabise katwa. Naye bano ab'e Beroya mbu baali balungi okusinga ab'e Sesalonika, bo bakkiriza ekigambo n'omutima omwangu ennyo, era bwe baddangayo nga balina okukebera mu byawandiikibwa ne banoonya mu byawandiikibwa kigambo ku kigambo, lunyiriri ku lunyiriri, wano katono wamma ddala kyayogedde kiri bawandiika, they make notes. Era njagala kusaba gwe mukwano gwange mu bigambo bino bitugenda okuba nga tuyiga, these are series, bijja biddiringana ate nga bigambo bikulu byotajja kusitowalinga mu bwongo bwo. Tya musajja wanaayogera nze nja kuwuliza buuliza, toli record eri perfect. Wawula weetaagawo ekitabo n'ekkalaamu okubanga onootinga ebintu bino, osobola okubanga ne wootategedde osobola okumbuuza, naawe osobola okwekeberera mu Bayibuli, osobola okukakasa nti wamma kye yagambye kyekyo, kubanga nsobola okulusoma olunyiriri oba oli awo nga nina ebigendererwa ebyange, but God forbid, nga noonya kukubuuza amagezi. N'olwekyo njagadde obeere conscious mu nsonga eyo. Nkuzizaayo Matayo, si buli aŋŋamba nti mukama wange yalingira obwakabaka bw'omu ggulu, wabula akola kitange ali mu ggulu byayagala. And where do we find this? The Holy Scriptures. Katonda kyeyagala kiruddawa? Kiri mu kigambo kino. Wuliriza, ayongerako wansi awo olw'abiri, bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga. Bano n'okulagula bakoze batya? These are prophesizing. Bwagamba nti baalagula, that is prophesizing. Baabuuliranga, baalagulanga, baakolanga kyonna kisoboka. Tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga daimoni, even chase demons, come on. Tetwagobanga daimoni mu linnya lyo, baligobera mwani? Mu Yesu Kristo. Tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. N'ebyamagero bakoze.
ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abakola ebyobujiimu. You are rebellious. Muli bajeemu. Despite the fact nti mbadde mulagula, mubadde mukola ebyamagero, mubadde mubuulira mu linnya lyange. You're just using my name. Kyabulaga nti walijja bakristo abobulimba, bandabbi abobulimba. They are disguising. Bekwese mu linnya lyaki? Lya Yesu Kristo. Naye nga bakola bya buki? Bya bulimba. Bayigiriza buki? Bulimba. Nolwekyo mukwano gwange mpuliriza njagadde osseeyo nnyo omulaka. Kuba ebigambo bino bituliko bikulu nnyo bye saagala ozannyise. Bino ebigambo bituyigako bassebo biritamininga destiny yo, either mu ggulu mu bwakabaka oba mu ggulu oba mu kuzikirira. Kyesandyagadde oweeyo ebiseera byo nga bino okubanga owuliriza n'olaba puroguramu eno n'oyiga ate n'owuzika ng'ogeza mu Geena. Waliwo emboozi ze njagadde nkuweeko si zange za Wakayima ne Wango, naye zino emboozi ze njagala okukuwa ziri mu byawandiikibwa wano. Emu ngisanga mu Basesalonika, zombi ziri mu Basesalonika ekisooka, Bassekabaka. Bassekabaka ekisooka essula 13, n'emboozi endala ejja kusangibwa mu ssuula eya 22. Mu ssuula eno eya 13 waliwo malayika waliwo nabbi wa Katonda gwe yasindika eri kabaka omu abeeko byamutegeeza ebyali byolekedde ensi mu kaseera ako. Era nabbi ono n'abeera mu kyenkanidde awo n'ajja n'aleeta obubaka, and surely indeed he was a true prophet. Yava eri Mukama Katonda. Naye Mukama n'amulabula n'amugamba nti bw'obanga ogenze gy'ogenze tolyangayo mmere newankubadde okunywa ekintu kyonna ekyo kimu. Take caution. Manyera nga ababulizi b'enjiri, we have to be conscious of this. Bintu ebimu tulina okubeera abeegendereza, kubanga sitaani akola kyonna ekisoboka oluusi okwagala okutusaanyaawo. Ekyokubiri, ekkubo lye wayiseemu ng'ogenda togeza n'oddira mu kkubo eryo. Mukama yalengera ebyewala. N'ekyokubiri, ayagala kulaba nga nabbi ono atambulira ku kigambo kyo. Kubeera nabbi tekitegeeza nti kwati gwomaze okulinnya levo yo otuusa ku leve etuukiridde n'olwekyo you don't need to follow the word of God. No. Or you must be exemplary. You must abide by the word of God. Tekubanga otambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kikola ki bwe kyogera. Nabbi ono najja n'akola ekitundu kye mu bwesigwa era n'amaliriza. Kabaka n'amugamba nti wayi wandibadde osigalako wano tuddiika uwereweremuuko mbeeko kenkuwaayo. Sajja wa Katonda n'agamba nti Mukama yandabula yaŋŋamba nti togeza era ssebo sijja kunywa mazzi, era Mukama Katonda yaŋŋamba bw'ati bwe nti bwe nkuwutiddwa olunnyo lw'omwenda n'ekigambo kya Mukama nga kyogera nti tolya mmere so tonywa mazzi so toddayo mu kkubo lye wafulumyemu. Awo n'addayo mu kkubo eddala, n'akwata ekkubo eddala n'agenda. N'ataddayo mu kkubo lye yafulumamu ng'ajja e Beseri. Olw'ekkumi bwe njagala owulirize bulungi nnyo nti awo waaliwo nnabbi omukadde eyabeeranga mu Beseri. Gy'oli mukwano wuliriza. Omu ku batabani be n'ajja n'amubuulira ebikolwa byonna omusajja wa Katonda bye yali akoledde mu Beseri ku lunaku olwo. Ebigambo byagambye kabaka nabyo ne bibuulirwa n'abibuulira kitaawe. Kitaabwe n'agamba nti kkubo ki mwafulumidde? Njagala owulirize omusajja ono abuuza kaakati ye kitaawe ono omutabani omulenzi abuuza gwayogeddeko nga nabbi omukadde. Kitaabwe n'agamba nti kkubo ki mwafulumidde? Awo mutabani be nga balabye ekkubo mwafulumidde omusajja wa Katonda eyava mu Yuda. N'agamba batabani be nti munteekereteekera amatandiiko ku ndogoyi. Awo ne bamuteekera amatandiiko ku ndogoyi n'agyebagala. N'alyoka agoberera omusajja wa Katonda n'amusanga ng'atudde wansi w'omwera. Omwera gwayogerako gubeera muti, it's a kind of a tree. N'amugamba nti gwe omusajja wa Katonda yava e Yuda? Ekyo kibuuzo ndozo kyali kituufu nnyo. N'ayogera enzuuyo, ekyo n'akiyita bulungi. Awo n'amugamba nti tuddeyo nange eka tulye ku mmere. Kazi bamugambye batya? Tolyayo, tonywayo, toddira mu kkubo lye wafulumiddemu. N'ayogera nti siyinza kuddayo naawe newankubadde okuyingira naawe, so siirire emmere so sinywere mazzi wamu naawe mu kifo kino. Kubanga nabuulirwa
Kankozesa ekigambo ekirala nalabulwa kubanga nabuulirwa oba nalabulwa n'ekigambo kya Mukama. Ekigambo kyani? Kya Mukama. Tolya ku mmere so tonywerayo mazzi so tokyuka kudda mu kkubo ly'ofulumiddemu. Awo n'amugamba nti nange ndi nabbi nga ggwe bw'oli era malayika aŋŋambye. I want you to emphasize that. Akandalayininga mu Bayibuli yo. Asoose n'amweyanjula n'amugamba nti nze nange ndi nabbi nga bw'oli. N'alyoka ayita message esinga okujjayo ensonga okukakasa. Era malayika oba malayika ki oba avuddewa musajja tafuddeyo kwekenenya. Era malayika aŋŋambye n'ekigambo kya Mukama nti mukumiiwu mu nnyumba yo alye ku mmere anywe n'amazzi. Bayibuli ebange ewunzika egamba nti naye ng'amulimba. Gamba nti kitalo. Bassebo ne banyabo waliwo bannabbi sijja kwongerako nti abakadde ennaku zino bali smart bavubuka nnyo. Bo malayika yaŋŋambye nalooseddwa nafunye ekirooto nafunye okwolesebwa nafunye kino kugamba awo wokka ne bakwatirawo obwongo bw'abantu bangi. Kutegeeza you are not exceptional. Era gwe ojja kubeera mugezi nnyo mu magezi ag'obwakatonda anaasobola okutebuka enkozi omulabe sitaani zino. Olaba ne Yesu yatusabye n'agamba nti mbeegayiridde mbasabidde okukkiriza kwa Mukama kuda mbeegayiridde sitaani ajja kujja bawenge eŋŋando naye Mukama abanyweze. Musajja wa Katonda kati ono bw'amweyanjula n'amutegeeza n'amukakasanga malayika bwe yazze n'amugamba nti ogenda omusinga n'omusajja omutwala omuwe ku mmere so ng'amukola ki? Bayibuli egambye nti so ng'amulimba. Kitalo nnyo. Awo n'addayo naye n'aliira ku mmere mu nnyumba ye n'anywa n'amazzi. Awo lwatuuka nga batudde ku mmeeza ekigambo kya Mukama ne kimujjira nabbi amukomezzaawo n'ayogerera waggulu eri omusajja wa Katonda eyava mu Yuda ng'ayogera nti bw'ati wayogera Mukama Katonda nti kubanga ogaanye okuwulira akamwa ka Mukama so tokutte kiragiro Mukama Katonda wo kyakulagidde naye n'okomawo era oliridde emmere era n'onywera n'amazzi mu kifo kye nagambyeko nti toliirangayo so tonywerangayo mazzi. Ebiddira sagala kubisoma byesomere. Era njagala kakasi ti omusajja wa Katonda ono eyali akoze omulimu smartly kubanga obubaka yali abutuusiza eri kabaka. Naye kaakano laba Abaganda tugamba nti obwato bufa bugoba. Mission accomplished. Naye laba mu kaseera akasembayo mu nnaku ezisembayo bassebo ngamba gwe omusumba ntunuulira naawe omukadde w'ekkanisa ampuliriza teweeyibaala. Nga tuli mu nnaku zino ezisembayo obwato buyinza okufa amagoba. God forbid kirema okubeera bwe kityo. Sitaani akola butaweera mukambwe ennyo alina obusungu bungi kubanga amanyi nti alina akaseera katono. Naye kakana afubye okulaba nga aspreading obulimba bwe abuzaabuza. Ono yali nabbi mulamba muweereza wa Katonda Mukama yamusindise. Naye laba ate bwe wamatukayo ati nabbi omulala bwe wamatukayo ati omusajja omulala nga yeebuzaabuza mu malayika yandabikidde yaŋŋambye. Kivula nga abantu bangi babuzaabuziddwa. Bola abasajja bandi badde abavunaanyizibwa b'ebitiibwa bali smart bali masuuti bavuga ne bapaakinga bali naye nga they have come to listen to false messages. Nga bano abasajja balina ebigendererwa byabwe ebyokulaba nga babuzaabuza bazanyira ku bwongo bw'abantu. Take caution. Njagala obeere nga weegendeza. Toliiranga era tonyweranga mu kifo kino. Gw'olya ki mu by'omwoyo? Omusajja oyo byakuliisa okakasa nga bibyo byennyini ebituufu byagwanira okuliisa. Obubaka bw'abaliisa ddala buli Bible based bwa mazima. Waliwo okuba ng'asoma Bayibuli naye ng'abibuzaabuza nga Sitaani era bwe yakuwotinganga Bayibuli. Sitaani is very smart era yakuwotinganga Bayibuli agimanyi. Naye ng'alina okulaba ng'asala amagezi okulaba nga abuzaabuza. Atabiika naye gabeera 99 naye n'oteekamu akatwa kamu kimala okwonoona. Ng'onotta ekidomola ky'amata weetaagamu ekkenda limu ery'omunnyo. Kimala okutta amata gonna. Okwonoona obuli amazima it just needs twa kamu kokka ak'obulimba. Nolwekyo kyenjagadde otegeere waliwo nolwekyo kyenjagadde otwale
olwaleero ensi bassebo ng'eri semberedde enkomerero. Don't just take things for granted. Mu kitabo kyekibo ekyo Bassekabaka ekisooka essula ya 22, I think I'll have to paraphrase. Njagezaako nfunze bufunze, sijja kusoma lunyiri ku lunyiriri. Funa akadde ng'abebberoya gitayita mu ssula eno eya 22 naye ojja kubanga ofuna obubaka bwe njagadde otwale. Okumala ekiseera Abasuuli baali balabe nnyo, baali bamutawaana nnyo eri eggwanga lya Isirayiri. Kati bw'osoma essula eyo eya 22, Bassekabaka ekisooka essula 22 okuva ku lunyiri olusooka okutuuka ku lwa 40, kigambibwa nti Akabu yali kabaka afuga mu kiseera ekyo, naye yali yava dda Katonda nga yagwa era ng'asinza bakatonda abalala, nga n'omu ku bakatonda abo ye Baali. Naye yayagala okuddamu okuwamba ekibuga kya Lamosugilyadi ekyali kyatwalibwa Abasuuli, naye nga yeetaaga obuyambi okuva ku baganda be oba okuva ku kiti ekirala kugamba ekya Yuda. Omanyi gwasoma ebyafaayo omanyi bulungi Yuda nti waliwo ku bika ebibiri ebyagenda ne bifoominga obwakabaka bwa Yuda naye ne wasigala obwakabaka bwa Isirayiri. Kaakati kyavaaga nti no, nteekwa okureinforcinga, nteekwa okubanga ejje lyange ndinywereza ddala kaneeyambiseeko ne ku magye amalala okuva mu bwakabaka bwa Yuda. Bwakabaka bwa Yuda bwali bukulemberwa kabaka amanyiddwa nga Yekosafaati. Kaakati kitegeeza ki? Kitegeeza kubanga Akabu alina okubanga akwatagana ne Yekosafaati. Yekosafaati yali musajja eyali akkiririza mu kigambo kya Katonda era nga yeesigama nnyo ku nnabbi wa Katonda. Kyokka Akabu olw'okuba nti yali yagwa, ye yali akozesa bannabbi be, ali mu kupangirira ayiiya bulamu yeeyiiya. Kaakati bagenda okutta omukago basobole okubanga banaakolaganira wamu, basobole okulaba nga baggusa ekintu bakomyewo ekibuga kyabwe. Akabu yasooka n'aleeta abasajja 400 abapangise, bannabbi be bagenda okukozesa bamulagule. Should we go ahead? Should we confront them? Tulumbe. Bannabbi bonna 400 bassa kimu nga nkuyege. Naye omugamba batya? Naye omugamba nti fe okusinziira ku kye tulabye mugende mulwanyise Abasuuli mujja kubawangula. Kugamba babaga nti go ahead. Naye kabaka Yekosafaati yasaba awulire nabbi wa Mukama ow'amazima kyagamba. Ekyo naawe kyenkwagaliza. Akabu yagamba nti waali wasigaddeyo nabbi omu owa Yakuwa ng'ayitibwa Mikaaya, naye n'ayongerako kaakano namukyawa. Ne bannabbi ba Katonda obakyawa. Omanyi bwe nyimirira ano siyimiriddewo ku lwange, nyimiriddewo ku lwa Mukama Katonda. Waliwo ebigambo enyinza okwogera ne bitakuwoomera mu matuugo era nga tobyagala kubiwulira, era ng'oyinza n'okunkyawa kakasajja ako kakuba ku mutwe kogera ebigambo kakayisa wakati ekigambo kalumba. No, I'm not here to attack anybody. Naye ndiwo okuggyayo amazima nga Bayibuli bwegeetaagisa mu kiseera ekyo okulanga gajja gy'oli. Either you take heed or you neglect, you ignore. Ebinaddiira gwono. Kati noono omusajja ayogera mazima n'agamba nti namukyawa. Lwaki? Talagula bulungi ku nze, naye alagula bibi byereere. Bassekabaka ekisooka essula 22 olw'omunaana bwe lugamba. Ku nsonga ya Yekosafaati, Akabu yatumya Mikaaya mu ngeri y'olusaago. Nabbi ono omuzira yajja naawe okulagula okutali kwa bulijjo. Yagamba atya? Yagamba nti Akabu yali wakufiira mu ddwaniro n'Obwasuuli. Kankutegeeza, Akabu yafuna obuzibu bw'okusalawo. Akkirize bannabbi 400 aboogera ebigambo ebirungi oba nnabbi wa Mukama ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Omuntu omuyambuza n'agamba nti kyogaba abantu bano abagenda kuzikiriza, kyogaba abantu mu makanisa bonna agenda n'amakanisa Mukama agenda gazikiriza. Kankutegeeze, Katonda is not after number. Katonda bassebo talya nguzi, tayiyizibwa, alemera ku nsonga ye. Bw'agamba nti kino lino ekkubo mulitambuliremu, era Bayibuli gye nsoma yange Matayo wali twabadde musule 7 timuyingire mu mulyango omufunda. Kubanga ekkubo erigenda mu kuzira gazi n'abaliyitamu be baki? Be bangi.
naye ligenda mu bulamu lyakanyigo n'abaliraba be batono. Musajja gwe mukyala gwa ntunulidde, Mukama nsaba kuwa omukisa obeere mu abo abatono abanaalaba ekkubo lino ery'amazima, abanategeera nti kino kye kigambo kya Katonda kankitambuliremu. Ensolo is just following dogmas, it's just following traditions. Abantu bagobera bugoberezi njigiriza z'abantu kubanga musajja gundi yayiya, is a philosopher, is so and what, kugamba ne weesanga nti abantu they have been misled, but all those are tricks of the devil. Oh, kitalo nnyo. Sikulwiseeyo olw'emputuye Kabaka Akabu yasikiriza Yekosafaati ng'anyooma okulabula kwa Nabbi Mikaaya amwegatteko mu lutalo. Yalowooza nti ayinza okusinga Mukama ng'ayambala ekyambalo ekijuvu okwewala okubeera ku mwanjo mu lutalo. Naye Akabu yayiga buyise, teyasobola kwebalama kigambo kya Katonda mu lutalo. Akasaale kaabuuka mu bbanga ne keesoga Akabu n'atirika okutuusa lwe yafa ng'ali mu ggaali lye. Kitalo nnyo. Bassebo ne banyabo, Mukama Katonda alabula. Yesu yalabula, ni mwegendereze bannabbi ab'obulimba. Mubaka buno kinjagadde okuleeta gy'oli mu kyokuyiga kino kwe kutegeera nti much as there is prophecy from God, the devil Satan naye alina obunnabbi bwe, alina enjigiriza ze, alina mission ye, alina akatwa ke. Bayibuli yagambye nti ye mulimba w'ensi zonna. N'olwekyo bassebo ne banyabo, twetaaga okwawula bannabbi ab'amazima ne bannabbi ab'obulimba. Bannabbi ab'amazima tujja kubategeera. Tunaabategeera ku ki? Bayibuli yagambye timunaabalabiranga ku bibala byabwe. Ngenda kuwa tests nga 3 oba 4 eziraga nnabbi w'amazima. Bannabbi bangi bazze naye nga babulimba. Abamu balaguzi, basamize, naye Mukama Katonda atulabula. Kyamateeka essula 18 olunyira 10. Bakola ebyobufumu, balaguza ebire, baloga, baganga, basawo, basamira emizimu, mandwa. Bamanyira okwekonsultinga abafu. Can you imagine? Omuntu yafa n'obanga omwebuuzaako, omuzimu gwa jjajjange gwaŋŋambye twamuziika wakyamu era tulina okumugjawo. Ayinza n'okubanga yafa yali kasiru, kakati yamala kufa n'alyoka ayogera. Ng'olaba kugamba bintu byakudyekadyeka kubuzaabuza, naye abo ne bagoberera ne bagenda ku ebyo. Lumu ntera okunyumya sitole nagenda okulaba ku jjajjange yali yafiirwa, jjajja mwami, naye tuba tuva n'agamba nti munnange baŋŋambire nti nange ndi mu kkubo nzijja. Ne mbuuza ate baani baagamba. He's communicating with the evil spirits. Mje bayitambwa emizimu. Bantu basamira ebintu bya kisamiza binyini kati biyingiziddwa ne mu kkanisa olwaleero ze bayita amakanisa, amasinzizo, naye nga bazze mu busamize. Abakola ebintu ebifaanana Bayibuli egambye mu Kyamateeka essula 18 paka 12 nti abakola ebintu ebifaanana ng'ebyo baamuziza eri Mukama, n'olw'ensonga y'Abakristaayo tetugwanidde kukolagana nabo. Toyinza kubeera mu Kristaayo n'ogenda weebuuza ku bantu abafaanana ng'abo, basamizi, lugu. Naye kaakano ate bw'oyagala okolagana nabo. N'olwekyo mukwano gwange mpuliriza, oteekwa okubeera very conscious, oteekwa okuba nga oli mwegendereza nnyo. Pawulo alabula ng'ayogera ku bantu bano mu Bakolinso ekisooka, njogadde nkutwalayo mangu nnyo. Otegeera bassebo, tulina okubeera abeegendereza ennyo, kubanga bannabbi bano bakanudde amaaso, beeteefuteefu okulaba nga balyawo. Bakolinso ekyokubiri, so kisooka, Bakolinso ekyokubiri essula 11. Kubanga abalinga abo, olunyira 13 lw'ensoma nti kubanga abalinga abo be batume ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya ng'abatume ba Kristo, so si kyamagero, kubanga ne Sitaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. It's a statement. So si kyamagero, no wonder. Kubanga ne Sitaani yennyini yeefaananya nga malayika waani w'omusana. Kale si kitalo, era n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza ab'obutuukirivu, enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe. Okiwulira ekigambo ekyo? Pawulo naye alabudde. N'olwekyo mukwano gwange mpuliriza, abantu bano tweteeka okubeera abeegendereza ennyo. Njagadde tutegeera tutya abantu bano, tunaabategeera tutya? Katonda yayogera atya ku bannabbi ab'amazima? Bw'obanga ogenza mu kitabo kya Kubala essula 12 olw'omukaaga n'olw'omunaana, obanga munaabanga mu mmwe nnabbi, nze Mukama Katonda yeetegeeza nga gy'ali mu kirooto, oyo n'ayogeranga naye n'akamwa ku kamwa, mu lwatu, so si mu bigambo bya ngero, si mu kudyekadyeka.
ojja kusomako ne mu Zakaliya essula y'okuna olunya olusooka. Mukama Katonda bw'abanga ayita obubaka ayita mu kwolesebwa, ayita mu birooto, oluusi n'ayogera kamwa kamwa. Transmission y'obubaka buno engeri gye yabutambuzangamu. Naye gye weetegereze nti olwali waliwo bannabbi bangi abagamba nti bafunye okwolesebwa naye nga tebakufunye mu ngeri eyo, wabula akozesa nsiriba. Abalala bakozesa kusoma mu bibatu, nakebera mu bibatu n'akola atya. Abalala kukuba bitabo, kwebuuza ku munyeenye, oba okwogera n'abafu. Bassebe ezo si nkola za Katonda eziraga bannabbi b'amazima. How the message is transmitted from God to people. Ematalinga kinene nnyo. Abalala bo balowooza nti byamagero. Ebyamagero, it's not a true test of a true prophet. Mukubikulu essula 16:14 aga nti kubanga gye emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna. Ebyamagero bassebo si bukakafu obulaga nti nabbi wa mazima. Tontegedde. Bikakasa ekintu kimu, amaanyi agatali ga bulijjo, supernatural powers. Naye amaanyi agatali ga bulijjo gasobola okuva ewa Katonda, gasobola n'okuva eri wa Setaani. Yensonga lwaki Mukama atugamba nti abaagalwa temukkiriza buli mwoyo, naye mukemenga omwoyo, obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Yokaana ebbaluwa esooka essula ey'okuna olunya olusooka. Mu Isaaya essula 8:20 nyiri zino njagala ozitwale nga nkulu nnyo. Kyavaga nti tudde eri amateeka n'obujulirwa, obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, mazima obudde tebugenda kubakeerera. There is no light in them. Amateeka n'obujulirwa ekyogerwako wano yenjogera mu ndagaano enkadde etegeeza ebyawandiikibwa ebitukuvu. Obubaka bwonna obuva eri omuntu yenna eyeeyita nnabbi wa Katonda buteekwa okuba nga bugeraageranyizibwa ne Bayibuli. Tuteekwa okukema nnabbi n'ekigambo kya Katonda, so si kukema Bayibuli ne nnabbi. Tontegedde. Gezesa nnabbi na kigambo kya Katonda. So sigesa kigambo kya Katonda. Nabbi gundi agamba atya? Wama nabbi gundi ayogera atya? Nabbi gundi agamba ki? Waliwo abantu bangi abatira oluusi okwagala okubuzaabuza ensi nga beewogoma mu kituyita omwoyo w'obunnabbi. Abono baba babuzizza bangi era bakuyetinze offshoots nyingi. Mwoyo w'obunnabbi agamba kino, babinyoolanyola tebabisoma ng'obutereevu. Naye bassebo ne bannyabo neyawandiika ebitabo by'omwoyo w'obunnabbi agamba nti bw'obanga ebyange bikulemye okutegeera obulungi, ddayo mu kigambo kyani kya Bayibuli, kubanga wali omusana omusana omujjufu. Yengeri yokka gy'ojja okusobola okutegeera. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tulina okuddayo. Ekigambo ekirala, nnabbi wa Katonda tumugezesa butya? Mutegeerere ku kino omwoyo wa Katonda ng'ali ku bo. Buli mwoyo ogutayatula Yesu Kristo nti yajja mubiri oguba teguvudde eri Katonda. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nnabbi wa Katonda ateekwa okubanga akkiriza era ng'ayigiriza amazima agakwata ku Yesu Kristo. Amiina. Nti yali Katonda eyajja mu mubiri gw'obuntu. Bannabbi ab'amazima bateekwa okugulumiza Yesu so si okwegulumiza. Bannabbi ab'obulimba abasinga banoonya okuggya ebirowoozo by'abantu ku kigambo kya Katonda okubizza ku ndowooza zaabwe. N'olwekyo bw'obeera nga oli nnabbi w'amazima oba nnabbi w'amazima ateekwa okuba nga agulumiza Yesu Kristo era nga gwawanika waggulu, era nga gwabuulira, era nga gwakakasa nti yajja nga ayambadde omubiri ogw'obuntu, nga Katonda ayambadde omubiri ogw'obuntu, era n'afa, n'aziikibwa, n'azuukira, era n'awangula ensi eno ku lwaffe. Engeri endala kwe kubalabira ku bibala byabwe. Bayibuli egambye Matayo 7:16 ne bategeera ku bibala byabwe. Kino tekitegeeza nti ateekwa kuba nga atuukiridde. No, he is not always perfect. Naye ate bannabbi bano aba Katonda ba bulijjo bateekwa, oluusi bayinza okuba n'ensobi, naye bannabbi bano bateekwa kuba nga batambula ng'ekigambo kibayigiriza bwe kiri. Nabbi enkya n'agamba nti obwenzi kibi nnyo era tolina kulekawo omukazi gwe walagaana naye endagaano. Enkya n'akeera n'agamba nti kaakati ndiwadde mbaate okufunayo omulala era n'anoonya n'ennyiriri ezisobola okumusapootinga. That one is a false prophet. Era nsaba ozibuka amaaso otegere nti bassebo n'abaala bangi bakyajja bwe batyo nga bafungula sikaati mu ngeri y'olukujjukujju nga beeyiya nga bakola ebintu ebifaana bwetyo nga balya ku ndiga zaabwe naye nga mulabe Sitaani yabakozesa. Bassebo ne bannyabo, we must wake up. N'ensonga eyokuna, ekigambo ky'abannabbi kirituukirira. Bw'agaa eri mu Yeremiya 28:9 olw'omwenda. Ekigambo ky'abannabbi
bwe kirituukirira kale nabbi alimanyibwa nga Mukama yamutuma ow'amazima. Nolwekyo njagala otegeere nti nabbi wabanga aprophesize ekigambo kiteekwa okutuukirira, kiteekwa okuba nga kyekyo kyennyini nga bwe kiri. Tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima obuli tebugenda kubakerera. Olungereza gamba there is no light in them. Mukama asaba tubeera abaagalwa, tuzuukuke tutegeere nti basebo tuli mu nnaku ezisembayo. Omulabe Sitaani ng'anoonya okulaba nga agenda n'olwebeeya. Mukama nsaba ayogere naawe. Omusajja bamuyitanga Nebukadneza yafuna ekirooto kyamusumbwa. Mukama yali ayogera naye ng'amuleetedde obubaka direct bwa kirooto, naye yayita abasajja Abakaludaaya n'abalaguzi n'abafumu n'abafaana bati abasamize be bonna n'abateekaawo basobole okumuyamba, naye tebasobola kumuyamba. Ne Danyeri omusajja wa Katonda gwe yali afuseeko amafuta yasobola okunyonnyola ekirooto. Nsaba Mukama naawe akuwe ebikkulire, naawe Mukama nkozese nsobole okuwa ebigambo byennyini ebinaakugasa era binaakuteekateeka okuyisa mu nsi eno ejjudde bannabbi ab'obulimba. Ekikulu si bwe bungi bw'abannabbi, ekikulu si ebitiibwa, ekikulu si embeera zaabwe, naye bwe banga boogera ng'ekigambo kya Katonda Mukama agulumizibwe. Mukama akumpeera omukisa onoogoberera ekigambo kya Katonda. Tudde eri amateeka n'obujulirwa tusobole okulokolebwa. Mukama abeeramu naawe. Njagala kusaba Katonda waffe nkwebaziza kubanga oyogedde gye tuli, otulaze bannabbi ab'obulimba bwe bajjudde mu nsi eno nga bajja nga obulimba nga babujja ewa Sitaani kitaabwe. Nsaba Mukama ozukuse omuddu wo n'omuzaana wo akomewo eri ekigambo kyo abeere ng'akyetenera nga bebbereya, kimuyambe tuleme okwagala okuwulira obuwuliza ebituwoomera amatu gaffe, naye tuwulire ekyo ekigambo ekiva mu ntebe y'ekisa, ekigambo ekiraguddwa nga kiddala kyekyo kyennyini. Mukama otubeere otuwanguza ensi eno era otuwa amaanyi okulaba okuketta enkuza omulabe Sitaani n'okugesa emyoyo gyonna. Otuwanguza ensi eno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mukama nsaba kunkumire sigadde Richard Kasumba okuva mu Restart Foundation Ministries.